Ndayidde akaseera mazima omuntu ali mu kufiirizibwa okw'amaanyi. Assalamu alaikum. Quran mu Luganda, surat Al-Asr aka the era stroke the time. Sura ya 13 mu Quran yakkira Makka ng'omubaka tannasenguka kugenda Madiina. Y'emu ku ssuura almost buli omu gye yamemorizinga ng'akyali mwana muto oba nga yakatandika okusoma obusiraamu, abalala nga twakayingira obusiraamu, because erina ayas ntono, ayas 3, naye nga zinyo nti obugazi bwayo tebwekanika, nti abamanyi abasinga batugamba almost obusiraamu obusinga bwetoolooledde kw'eno ssuura, nti bw'ogikwata n'ogisoma n'ogitegeera, byesomesa n'obitambulirako, kikumalira okubeera nga Allah akukakasaako ejjana nga bwe tugenda okulaba biidhni rahman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ku linnya lya Katonda omusaasizi ow'ekisa ekingi. Wal 'asr. Ndayidde omulembe ogwo ogubeeramu enkyukakyuka y'omuntu mu bubi ne mu bulungi, oba omulembe ogwa mukama waffe nabiina Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Now, Allah bw'alayira akaseera, abamanyi baayawukana ku kaseera ki. Abamu baagamba ke kaseera kaggwe ng'omuntu kuva we wazaalibwa paka lw'oliva mu nsi eno, nti tokazannyisa. Ke kaseera Allah kaalayira n'agamba ndayidde akaseera, nti akaseera ako kuva we wazaalibwa paka w'oliva mu nsi tokazannyisa, kakulimu ekyomuwendo. Then abamanyi abalala batugamba ke kaseera omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama we yajjira ne Qur'ani we yakkira. Kali worth Allah okukalayira, kuba ke kaseera omubaka wa Allah asinga ababaka bonna we yajjira, ate n'ekitabo ekyomuwendo eky'ekitiibwa eky'amaanyi ekisinga ebitabo byonna Allah bye yali assizza we kyakkira. Ndiafo kaali kaseera ka muwendo wakati ng'Abakuraishi bo balowooza balina obudde, babiisaamu amaaso omubaka by'asomesa. Allah n'abagamba ndayidde akaseera kano ng'omubaka wange asinga okuba ow'omuwendo, omwagalwa muleese, n'ekitabo kyensinga okubeera nga kimazeeyo ebitabo byonna, kigassa ebitabo byonna, nkitaddemu buli bwino yenna maze okukissa, temukazannyisa. Abamanyi abasinga ne beegatta ne bagamba nti ke kaseera ensi we yatandikawo paka lw'erikomekkerera, oba akaseera Allah ke yateekeramu omuntu mu nsi asooka paka omuntu asembayo lwali gifuluma. Therefore kano akaseera kabeera kagatta akange n'akooli n'ak'omulala n'aka buli omu mu nsi muno. Now, Allah tumulaba ng'alayirira mu bintu bingi. For example, tumulaba mu surat Al-Shams ng'alayira omusana, alayira ekiro, alayira ku nsi. Ayina right erayira ku buli kimu kubanga ye yakitonda, naye ffe ng'abantu tulina kulayira eri Allah yekka oye yatutonda. So wano mwene ssuura alayira akadde, alayira eri obudde, ate buli Allah kyalayirirako kiba kintu kinene era kiba kyetaaga okuddiŋŋana oba okukyetegereza okw'amaanyi. Mu Qur'ani Allah atugamba nti tugenda kubuuzibwa ku budde bwaffe twabutambuzanga tutya. Akaseera ke wamalanga ng'oli ku nsi wakakozesanga otya, nga tutunula abasinga obungi nga tuli mu kwejjusa nga tetulina kye tuddamu. Otunuulira omuntu n'akugamba nti ye during my free time, mu budde bwe obw'eddembe, agenda mu bbaala n'akubamu ennyimba oba n'anywamu omwenge. N'omubuuza lwaki? Because kyekimpumuza ebirowoozo. That is what relaxes me. Subhanallah. 1 hour, 2 hour, 3 hour nga talina kyamaanyi kyazikozeemu.
So ffe ng'Abasiraamu tufube okulaba nti buli kadde kaffe tukakozesa ekisinga okuba eky'omuwendo, kubanga tumanyi nti buli kadde kajja tubuuzibwako. Totuula ku TV kulaba buzannyo. Essaawa z'omala ng'olaba obuzannyo obwa 3 hours, 5 hours. Somamu Qur'ani, leetamu adhikaarizo. Ki ky'opulaaninga okukola mu wiiki ejja? Muntegeera, set up a timetable. Omanye nti nno mu mwezi mulamba olina by'opulaaninze okukola ne paati ya Qur'ani gy'osuubira okubeera ng'omazeeko n'adhikaari z'osobola okubeera nga osoma. Tusabye Allah kituweemu obwangu kubanga tukitegedde buli kadde kajja kubeera nga katubuuzibwako. Katugende ku aya ey'okubiri. Innal insana lafi khusr. Mazima omuntu ali mu kufaafaaganirwa. Ddala buli omu yeetooloddwa kufiirizibwa mu nsi yonna. Omwavu, omugagga, omusibe, atali musibe, omunafu, ow'amaanyi, it doesn't matter. Kubanga buli omu alina standards ze ez'okuba obulungi mu nsi. Naye buli omu bw'ali mu mbeera gy'alimu ali mu kufiirizibwa. Allah bw'atugamba oba agenda kufiirizibwa nti Allah bw'akwata akadde kaatutaddewo ku nsi kuno n'akasqueezinga, okusqueezinga is n'akakamula, temuli kavaamu, kyategeeza tuli mu kufiirizibwa. Bwe tukiza ku individual level, kinnoomu n'akwata obudde bwo bw'akuwadde bukyanga wazaalibwa paka w'oli kati n'abusqueezinga n'abukamula bw'ati, tolina kakuvaamu oba oviibwamu akantu katono ddala nga mu butuufu olabira ddala tekigwana obudde bw'akuwadde ekyo ekivuddemu. It's a very big loss. Okitegeera? Kufiirizibwa kwa maanyi nga tebimaakinga, nga bw'olaba nti bw'okwata essente z'obeera otadde mu kintu n'omala n'onyigiriza obulungi bw'okifunyeemu, okitegeera n'otandika okubalabala olaba obulungi bw'okifunyeemu nga tebibalansinga, ng'olaba waliwo a very big loss. So wano kyekimu Allah kyatutegeeza nti bw'akwata akadde n'akasqueezinga bw'ati n'akakamula, alabira ddala nga mu butuufu buli omu ali mu loss etenkanika. Subhanallah. Obulamu n'obudde tosobola byawula. Oba oyina obulamu, obudde obulina, naye obudde budduka, naye bukugobera wa? Kubanga odduka obudde bukugoba naye tomanyi wa gye bukugobera. Allah kyava atugamba mu kufiirizibwa okw'amaanyi, naye nga tetulaba olw'okululunkana kw'edduniya, olw'ebirungi ebiri ku dduniya. We are being scammed by ebintu by'ensi. Mukitegeera? Okwagala ebintu by'ensi kutubissa amaaso, tulinga bazibya amaaso. Mukitegeera? Kati tudduka naye nga ne gye tuddukira tetumanyi nti nno waliyo kufiirizibwa. Subhanallah. Kyova olaba Allah atugamba ku lunaku lwa kiyama abantu abeemalira ennyo mu dduniya bagenda tuuka nga balinga abatamiivu, ba drunkards, nga bali confused, bye balaba tebabitegeera. Bagambe kino gye kitutuusizza kino, oba bino bye twatobanga nabyo eno gye bitutuusizza. Nga tuli mu kufiirizibwa okw'ekitalo, tuweeyo akakisa tuddeyo nga tekikyasoboka. Kyova olaba tusaba Allah nga tukyali ku nsi atuwe obusobozi obulaba amazima nga bwe gali amazima, atuwe n'obuvumu okubeera nga tugatambulirako n'okuganywerirako, ate era atulage obubi oba obulimba nga we buli nti bulimba, ate atuwe n'obuvumu okubeera nga tubuleka, tubwesamba, kubanga obulimba buli so attractive. Edduniya, ebintu by'edduniya ebyo ebiri false biri so sweet, biwooma nnyo nti we get drunk in them, n'obeera ng'owulira toyagala na kubita, nga toyagala na muntu akugambako nti nno ekyo ky'okola mudda kiri kuviiramu obubi oba kiri kusuula awabi, nga toyagala kukiwulira omuntu akikugambako. Tusabye Allah atutaase asobole okubeera nga
abitutaasa okubeera nga tubitambulirako. Baganda bange, buno obulamu bw'ensi butulimba buzannyo nga woolaba mu kazannyo oba mu movie, oli asobola okuzannya ng'owa poliisi, n'azannya nga jjaaji, n'azannya ng'omwana, n'azannya nga kkooki, naye nga si bwe bulamu bwe obwa ddala ogwo muzannyo. Obulamu bwe obwa ddala nga muntu mulala nnyo, biri actinga bu actings. Therefore bwe bulamu bw'ensi. Oyinza okubeerawo ne weeraba nti gwe oli mugagga, bakuwa ekitiibwa, naye on the day of judgment, ku lunaku lwa kiyama, lw'ogenda okutegeera obulamu bwo obwa ddala ddala kye ki era bwe buliwa. Nga si bwe bulamu bwo obwa ddala ddala, obulamu bwaffe obwa ddala ddala Allah y'abumanyi. Olaba bali nga ku nsi tebalina ke balina nga webatunuulira obayisaamu amaaso, naye nga balina ebirungi bingi bye bakoze mu maaso ga Allah, nga mu butuufu ku lunaku lwa kiyama bajja kuvaayo nga be ba celebrity, ng'ate gwe tewali akulabako. Kubanga olaba standards zaffe ze tujajingirako abantu si ze standards za Allah zajajingirako abantu. Allah alina standards ze, alina emitendera gye, ngiyite mitendera oba okugera kwe, naffe tuyina standards zaffe. Ontegeera? Mu Qur'ani tulaba Fir'auna yali musajja mugagga nnyo, nga y'omu ku basajja abalina amayumba ag'ebbeeyi, ensi yonna beemanyi. Mu maaso ga Allah nga talina kyali, nga mwavu lunkupe, talina kaalina. Kyokka ate Ibrahimu yawangaalira ku nsi nga si mugagga nnyo yakanga, nga mukwano gwa Allah, nti Allah yamufuula na jjajja w'abakkiriza. Mu Qur'ani yonna ayogerwako. Subhanallah. Kwegamba standards za Allah zajajingirako ndala. Tuleme kujajinga bantu ate obulamu bw'ensi kabuleme kutulimba. Tulaba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ng'apointinga abantu ab'omujjana. Okitegeera nti nabbi yavangayo n'agamba omuntu oyo wa mujjana, omuntu oyo wa mujjana. Abantu bonna ne bakyuka ne bamutunuulira ne bagamba gwayogerako nga tetumulabangako ng'alina akalungi k'akoze ne tukalaba, nga tetumulabangako ng'avaayo mu bantu n'ayogera. Okitegeera? Naye nga ye omubaka agambye nti oyo wa mujjana. Ebigere by'omuntu bw'ati ne bw'ati nabiwulidde mujjana. Buli omu n'amutunuulira n'agamba bituufu omubaka by'ayogera, naye nga omubaka talimba. Story ya Uwais alayhi salam ndowooza buli omu agimanyi. Mu bumpimpi omubaka teyalaba ku Uwais, ne Uwais talabanga ku mubaka. Naye omubaka yatuula n'agamba abasahaba nti wendiba nsiriiwo, wamusanganga omuvubuka oba omusajja ayitibwa Uwais, muwanikenga emikono abasabire edduwa. Nga buli omu tamumanyi. Dda nnyo ku mulembe gwa Umaru atambula asanga ennyumba y'omugagga. Omugagga ng'amuwulira ayita, Uwais, jangu onteguleko amasowaani. Amakulu nti Uwais yali muddu mu eyo ennyumba, kati nga mukama we amuyita amuteguleko amasowaani. Umaru olwawulira erinnya yaliwulira omulundi gumu n'ajjukira, erinnya lino omubaka mujjukira okulyogerako omulundi gumu. Teyaddamu kulyogerako. N'atambula n'agendayo gy'awulidde erinnya. We yatuukayo yasanga omusajja nga muddu mu nnyumba. N'amugamba Uwais nti ye tusomere edduwa ffe tuwanise emikono. Uwais yakanya kwewozaako nti bannange ate ntandikire wanze omubaka simulabangako. Baamugamba ffe emikono already tumaze ogiwanika. Nabbi yatugamba bwe tusanganga omwami ayitibwa Uwais tuwanikenga emikono atusomere edduwa. Edduwa ze zigenda direct y'omu ku b'omujjana mu bumpimpi, y'omu ku bantu Allah bakakasizzaako ejjana. Subhanallah. Uwais nga naye takimanyi nakimanya, takiwuliranga nako ku olwo lwakiwulira nga ababaka bo bawanise emikono bamugambye soma. Era n'asoma edduwa. Bwe yamala okusoma edduwa teyakitwalanga nti kikulu. Okitegeera nti teyeegulumiza, naye yakikomyawo. Ku olwo omugagga ate lwakitegeera nti omuntu gw'ali naye mu nju gw'atwala ng'omuddu, muntu wa nkizo nnyo nti n'ejjana yamukakasibwako dda. Subhanallah. Therefore standards za Allah za njawulo ku standards z'abantu.
amakulu agava mu bino byonna nti ebintu by'ensi bireme tuziba maaso. Buno obulamu bw'ensi butulimba, obulamu obwa ddala ddala bwe bulamu obwa kiyama. Then ekirala kye njagala okunnyonnyola wano ye lafi husr. Kyewuunyisa Allah teyakozesa fi husr wabula yagamba lafi husr. Why? Kino kinzizaayo ku wal asr. Wal asr nti oluzinga ekintu drop by drop, katono katono, ekintu kigenda kikendeera mpola mpola mpola. Then lafi husr, continuously paka wekiggwaawo, paka wekiggwaawo to zero, nga tewali w'osobola kutandikira. Okireka okukkiriza nti mpeddemu era neetaaga buyambi. Ontegeera fi husr. Fi husr maybe ogwamu but you can still regain back. Naye yagamba la fi husr, ogweramu ddala nga tewali w'osobola kutandikira paka ku zero, deep and heavy loss. Allahu akbar. So wal asr innal insana lafi husr, nti ogwamu slowly, mukitegeera drop by drop, and continuously, nga tewali kudda mabega. Mukitegeera ogenda ogwamu mpola 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 paka wootuukira ku zero, nti woofuna that heavy deep loss nga toyina bw'osobola kuddangulu. Subhanallah. So Allah bw'atyo bw'annyonnyola buno obulamu bwe tulimu, era kyova olaba agamba nti ddala omuntu ali mu kufaafaaganyizibwa oba mu kufiirizibwa okw'amaanyi. This is called bankruptcy. Osigala tolina koolina yadde. Subhanallah. So Allah atugamba nti abasinga obungi eno ye state gye tulimu, eno ye mbeera gye tulimu. Kino kinzizaayo tunuulira obulamu bwo okubemu akafaananyi ddala oli mu abo abejjusa nti otuusaawo oba tonnatuukawo, era bw'oba nga tonnatuukawo ddala okozeewo ki okulaba nga totuukawo awo ku loosi eyo Allah gy'ayogerako. Ontegeera olowooza okyalina obudde bungi? Allah kitulaze nti obudde bwo butambula bukendeera drop by drop and continuously. Tebugenda kulinda, either ojja kwejjusa ku nkomerero ebeere omu ku abo Allah bagamba they are in great loss and regret, oba fuba okulaba nti obaako ky'okola okulaba nga Allah bw'atuuka okusqueezinga obulamu bwo at least abaako ky'aggyamu nga bw'akyagala. Allahu akbar. Eno example kangibawe nti kiringa obulwadde bwa kansa. We bakusanga ne kansa nga obudde bukyali, they can do something okuminimizinga risks, nti babaako kye bakola, babaako enzijanjaba gye bakujjanjabamu ne kitakukosa nnyo, okitegeera oba n'atakuyisa bubi. Abamu bamanyi basalako ebitundu ebyo ebibeera affected, naye ate we bakusanga ne kansa ku last minute, ku ssaawa esembayo, baba tebalina kye bazza era bakugamba bugambi nti linda akaseerako. Lafi husr, you lose something continuously paka wootuuka ku zero nga tewakyali ky'osobola kola wabula okukkiriza nti nfiirizibwa. Okitegeera nti nfiirizibwa, yes. Akadde kasita okafiirwa tekadda. Waliwo akaseera nga tuli baana bato naye ate ako kaakoma, tekakyasobola kudda, buli omu akanoonya tasobola kafuna. Waliwo akaseera nga tuli mu mbuto z'abakadde baffe, tokyasobola kuddayo. Waliwo akaseera ng'oli muvubuka naye kati tekikyasoboka ne w'obwagala otya. Ontegeera nti obudde bwo bugenda busigala butambula, tebusobola kudda mabega. So tufube okulaba ng'ako akadde kirabo, time is a gift. Akadde Allah katuwadde tukakolamu ebirungi ebisinga tusobole okubeera nga ku lunaku lwa kiyama at least Allah agenda okutusqueezinga nga tetuli mu loss ey'amaanyi, nga tetuli mu abo abejjusa nti nno tufiiriddwa.
ontegeerayo. So wano omubaka watugambira nti make use of 5 before 5, nti wenyigire mu bino ebirungi 5 nga bino 5 tebinnakutuukako kuba bijja. Number 1, make use of your youth before your old age, nti wano ng'okyalina amaanyi, okyali muvubuka, fuba okulaba ng'okola buli kimu ky'owulira nti okisobola, kubanga waliwo akaseera kojja okukaddirirako nga waliwo by'otakyasobola kukola. Ontegeera, waliwo ebintu by'osobola okukola nga jjajjaawo tasobola bikola, nga bw'aba teyasobola kubikola ng'akyali muvubuka, byamuyitako, ekyo kyayita. Ontegeera, example ki gye mbaweerawo wano? Abakyasobola okukola emirimu egy'amaanyi nga mukyali bavubuka mugikole, abasobola okuzuukuka ne mutambula nga buli swala yonna mugisaalira ku muzikiti, mufube okulaba nga mukyenyigiramu, abasobola okwenyigira mu jjuma muzisaale. Ontegeera, kubanga waliwo akaseera oluusi nga tojja kubisobola. Okitegeera, abasobola okugenda mu malwaliro okulambula ku balwadde abali mu malwaliro mukikole, waliwo akaseera nga tojja kukisobola. Then number 2, make use of your health before your sickness, ng'okyali mulamu, obulamu obwo bukozese nga tonnaba kulwala. Abasobola okusiiba musiibe, waliwo akaseera kojja okutuuka nga tokyasobola kusiiba naye nga wandyagadde, so that ez'empeera ozikola ki? Ozeefunira. Sunna zonna muzigatteko ku Ramadhan eya must, ku Ramadhan ey'empaka ey'ekatala gye tulina okusiiba, ne sunna muzigatteko, musobole okubeera nga mukuŋŋaanya, okubeera nga mukola ki? Muweza, inshallah ta'ala. Number 3, make use of your wealth before poverty affects you, nti ng'okyali mugagga, obugagga bwo bukozese bulungi ng'obwavu tebunnaba kujja, kubanga ffenna tukkirize nti buli we twambuka waliwo akaseera we tutuuka ne tukoma ne tubeera still, ate oluusi ne wabeerawo akaseera ne tukkira ddala. Naye akaseera kano ng'okyayambuka, ssente weeziri, zikozese bulungi. Bw'oba osobola okugabira ku banaku bawe, bw'osobola okuwa bawe, charities we, nti obugagga bukozese bulungi in general. Tobwonoona, abantu ba famire yo tobalumya, kubanga tomanya bigenda kujja mu maaso. Waliwo akaseera we kajja otuuka nga ssente si ze zimu nga bwe wazirina. Ontegeera, Machaz, era waliwo possibility nti Allah asobola okubeera nga addamu akola ki? Akusitula, inshallah ta'ala. Number 4, make use of your free time before you get busy, nti obudde bwo obw'eddembe nga tolina byakukola, toli busy nnyo, bukozese bulungi, kuba waliwo akaseera we kajja otuuka nga tokyafuna free time. Waliwo akaseera we twalinga mu ssomero nga tulina obudde bungi, oba wabwonoona obwo bwayita, kati essaawa eno olina emirimu, oli busy. Baganda baffe abali ku kyeyo mubalaba, alina okukola emirimu gya mirundi 3 okulaba ng'asobola okukola ki? Okuyimirizaawo famire ye, otherwise ate anaagiyimirizaawo atya? Obudde abugyawa? Wabanga akaseera Allah ke yamuweramu free time teyakakozesa bulungi, kati buli obudde bwonna bwe yabeererangamu free buba bwamusala, era aba agenda kubeera ng'akola ki? Ng'abwejjusa, kuba kati alina okulabirira famire ye, takyayina budde, ate ani anaagimulabirira? Ne bwe kiba kyetaagisa kukola mirimu 5 era ajja gikola, afulume nga bw'ayingira, afulumye nga bw'ayingira. Naye kati gwakyayina obudde obusobola okubeera nga owummulako n'otuulako awo, fuba okulaba nga at least obudde bwo obugatta ku Allah, kuba naawe tomanya ki Allah kyaleeta mu maaso. Ate naye ali ku kyeyo, Machaza ali busy, alina okukolerera famire ye, talina mulala amuyamba, era fuba okulaba nga anyigiriza nga bw'asobola akadde ke, era ne bweba ddakiika emu ne bwe ziba 5 azigatta mu Allah we, omulage nti ku budde bwe wampa oba ku budde Machazi ndi busy era nkunyigirayo akaddeko, sisobola kwerabira. Ontegeera, gwali busy nnyo,
planning fixing a timetable kubanga wo fixing a timetable kibeera kyangu oba osobola okulaba nti kati wano bwe wati ninawo eddakiika 5 ze nsobola okunyigamu Allah wange oba ze nsobola okutendererezaamu Allah wange inshallah ta'ala. Then ekyokutaano, make use of your life before your death. Nti obulamu bwo bukozese nga tonnaba kufa kubanga buli lukya buli ssaawa eyitawo buli ddakiika eyitawo tusemberera entaana obulamu tebusigala kyekimu. You keep breaking and breaking and breaking slowly but surely. Naawe osobola okwetunuulira bwe wali mu myaka 5 egiwedde si bw'okyali mu myaka 5 kati. Abantu ffenna tukyuka. So wano ng'okyali mulamu fuba okulaba nti obulamu bwo tobuwesitinga okulamu ekisinga okuba eky'omugaso ky'otejjuse. Ontegeera. Olaba n'emirembe gikyuka, emirembe gikyuka, ebibuga bikyuka, n'olaba ekibuga ekyali kisinga okuba eky'amaanyi nga buli omu akitenda nga nakyo tebakkiriza nti nno balifuuka abanafu. Naye kati nga byasigala mu selfie na bifaananyi, bayogera bwogezi nti byaliwo, waliwo emirembe nga amasimu g'amapeesa ge galiwo. Okitegeera, naye kati ebyo tokyasobola byogera. Abedda baali balowooza nti tulifuna wifi negonza obulamu. Tomanyi ebijja mu maaso, robots tuziwulira zijja zigenda tandika okukola emirimu. So emirembe we gibanga gyo gikyuka, what about omuntu? Obulamu bwo bukolemu ekisinga okuba ekirungi. That's all I'm saying. Technology akyuka. Edda bakozesanga typewriters, kati essaawa eno omwana tosobola munnyonnyola typewriter n'akitegeera. Okitegeera ye amanyi computer. Kati wano Allah we yalayirira n'agamba nti mazima w'oba waakunyigiriza akadde kempadde abantu bali mu kufiirizibwa okw'amaanyi nti tetulina bwe tudda ngulu. Tuli abafu abatambula mu maaso ga Allah. There is nothing kaatulaba tulina mu maaso galaba nga tuli very empty. Tewali kaatujjamu ne waatunyigiriza ati nga bw'onyigiriza ekisiimuula. Tewali kavaamu, kivaayo nga kyonna kikalu. Like nothing comes out of it. Subhanallah. If you're to squeeze the lifetime of humanity, man is in a state of complete great loss. What a shame. Kyabuswavu nnyo. Kyabuswavu nnyo w'otunuulira obudde Allah bw'atuwadde naffe kennyini twetunuulire. Ddala bw'atunyigiriza bw'ati tulina ke tuvaamu. Kyabuswavu ddala. Obudde butambula. It's very easy. Obudde okukugendako nga naawe olabira ddala mu butuufu. Obudde bwange siina kyembukozeemu. Naye nga tukyali balamu, tukyalina omukisa kuba Allah atugambye mu aya eddako nti okuleka bano wammanga be bajja okubeera abatafaafaagaaniddwa mu maaso gange. Be baliwa? Katugende ku aya eddako. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabula abo abakkiriza Katonda nga bw'ali omu ne bakola emirimu emirungi ne balaamirigana okubeera ku mazima. Naga amazima kwe kugoberera Katonda oba okugondera Katonda n'oleka ebyo byonna bye yagaana. Era ne balaamirigana okugumiikiriza. Bwe babeera nga bagumiikiriza mu bubenje n'obuzibu bwonna obuba bubatuuseeko. Era ne balaamirigana okugumiikiriza ku kutuukiriza amazima. N'okugumiikiriza ku kutuukiriza amateeka aga Katonda. Abo nno be baba bawonye okufaafaagaanirwa ne babanga ab'okulokoka mu bulamu obw'oluvannyuma. Aya baaginnyonnyodde nnyo mu Quran y'Oluganda, naye byonna byannyonnyodde tusobole okubeera nga tugitegeera bulungi oba tugikkaanya.
Qur'an y'Oluzungu ekinnyonnyola bulungi. Ey'Oluzungu egamba except those who believe and do good and enjoin on each other truth and enjoin on each other patience. Inti okuleka abantu ba mirundi ena abo abakkiriza nti balina imaani, they believe, kitegeeza balina imaani, ne bakola emirimu emirungi, ekyo kyakubiri, ne bakubiriza abalala okukola obulungi, ekyo kyakusatu, ne bakubiriza n'abalala okubeera abagumiikiriza. Abo abeenyigira mu ebyo ebina be bajja okubeera nga bawanguzi mu maaso ga Allah, era tebajja kubeera mu abo abafiirizibwa obuwangaazi bwabwe bwonna oba obulamu bwabwe bwonna. Allahu akbar. Aya eno ekikwewuunyisa Allah akozesa except nti okuggyako, kitegeeza abantu batono nnyo ku bayitirivu abajjudde. Okitegeera nti omuntu wakugamba nti okuggyako, kiba kitegeeza ku kibiina ky'abantu abangi waliwo abatono abajja sobola okutuukiriza ebyo ebina, basobole okubeera nga mu maaso ga Allah batuukiridde oba nga bawanguzi. Allahu akbar. Tusabye Allah atuteeke mu abo. Nti omusiraamu anaatuuka nga muwanguzi mu maaso ga Allah yeetooloolera ku bino ebintu bina. Bino ebina kasita obituukiriza mu maaso ga Allah ojja kuba muwanguzi. Ekisooka al-iman, obukkiriza, olina okubeera ng'oli mukkiriza. Nabannyonnyola iman mu surat al-Kafirun abagijjukira nti iman kiba kitegeeza you worship Allah and be obedient to Allah. Nti sinza Allah, goberera buli mpagi ya busiraamu, buli mpagi ya bukkiriza, ate beera mugonvu eri Allah, beera muddu wa Allah. Abasinga tuli basiraamu naye nga tetuli baddu baani, tetuli baddu ba Allah. Okwata empagi z'obusiraamu n'oziyimirizaawo, n'osiiba, n'osaala, naye olumala okusaala ng'akawungeezi bakulaba obeera mu bbaala. N'osiiba Ramadan n'ogimalako, naye nga buli lunaku lw'obadde osiiba ewaka oddayo ew'omwagalwawo nga temuli bawoowe. That means muli mu bwenzi. Ontegeera, awo tobeera muddu wa Allah. Omuddu wa Allah, Allah kyagamba nti kino tokikola, tokikola, nga bw'olaba w'obeera omuddu wa mukama wo nti mukama wo wagamba kino tokikola, tokikola. N'omuddu wa Allah bw'atyo bw'alina okutambula. So bwe twogera ku mpagi eno esooka al-iman, obukkiriza, tugamba goberera empagi zonna ez'obusiraamu n'obukkiriza, ate obeere muddu wa Allah, obeere mugonvu eri amateeka ga Allah. Mwentegeera? Then Allah akulembeza iman nga kyategeeza nti imaani yeyina okukulembera mu buli kimu. Omusiraamu imaani erina okubeera nga etuukiridde, niya. Ontegeera nti mu byonna by'okola kulembeza niya yo. Nti mu byonna by'ogenda okukola mu busiraamu bw'otunuulira niya yo, imaani yo, ddala ogikola lwa Allah. Okitegeera, oyagala Allah y'aba akusasulamu. Kikulu nnyo mu byonna, ky'ova olaba na wano yakikulembeza. Al-iman. Niya tugyegendereze nnyo basiraamu. Niya etali ntuufu esobola okwonoona omulimu gwe ne we guba munene mutya. Gusobola okutuuka mu maaso ga Allah nga mwonoonefu, tolina n'akamu k'ofunyeemu kubanga ebigendererwa byo tebyali birungi. So Allah agikulembeza kubanga it is key gye tulina okubeera nga tukola ki? Tukulembeza. So omulimu gwonna gw'okola mu busiraamu okugufunamu mutono oba munene, niya erina kubeera nga ogukola Allah asobole okubeera nga akusiima oba oganyulwamu maaso ga Allah. Imaani ng'emaze okubeera entereevu, ennungi, namba 2 gattako okukola obulungi. Allah kyamishoninga nti weenyigira emirimu emirungi,
sigenda kumishoninga guno oba guli kubanga ffenna buli omu amanyi emirimu emirungi gye giriwa. Wenyigire mu kukola emirimu emirungi osobole okutuuka mu maaso ga Allah ng'oli mu abo abatafiirizibwa mu bulamu bw'ensi naye nga bafunyemu obuwanguzi mu maaso ga Allah. Tokoma ku ebyo. Ekyokusatu gattako okwadivaizinga abalala okukola obulungi. Obulamu bw'omusiraamu tebukoma ku kukkiriza na kukola bulungi, wabula n'abalala bakubiriza okubeera nga bakola ki? Nga bakola obulungi. Nti omusiraamu olina kubeera mirror eya musiraamu munno. Okitegeera? Ng'olaba nga munno akoze ekirungi naawe ng'osobola kikole, ate olaba nga munno tasobodde kukola kirungi naye ng'olaba alina obusobozi obusobola okukikola, then muwe ku magezi naye asobole okubeera ng'akola ki? Ng'akikola. Bwe tutyo bwe tulina okutambuza obulamu. Tetulina kubeera nga twefaako ffe ffekka naye ne bannaffe abatwetoolodde tusobole okubeera nga tubakubiriza okubeera nga bakola ki? Bakola obulungi oba beenyigira mu kukola obulungi with a good intention. Nga bwe tujjukira nti with a good iman. Mukubirize naye era ng'omukkaatiriza nti imaani erina okubeera nga abikola asiimibwe mu maaso ga Allah. Ate naawe gondera abalala bwe baba bakuwadde amagezi nga mutuufu naawe okitunulamu olaba obusiraamu kye bwagala. Tolowooza nti ggwe olina imaani nnungi, okola obulungi, gwe wekka alina okuwa abalala advice oba okukubiriza abalala okukola obulungi, but naawe kennyini we bajja ne bakugamba nti gundi wano tereezaamu si kye kirina okukolebwa, gonda kubanga bwe bw'obulamu bwani? Bw'omusiraamu. Buli omu amirra wa munne, like buli omu asobola okutereeza munne wabanga awaba. Tokitwala bubi, tokakanyala kulowooza nti nno gw'oli wa waggulu nnyo. Okitegeera? Then tokoma ku ebyo. N'ekyokunagattako okubeera omugumiikiriza ate okubiriza abalala okubeera abaki? Abagumiikiriza mu buli mbeera yonna ebeera ebatuuseeko. Ontegeera? That is why obusiraamu butugamba twegendereze emikwano gye tufuna. Emikwano gye tufuna kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe. Like buli omu agezesebwa. Okitegeera? Ne bw'oba olina imaani ng'obadde okola ebirungi ng'obadde owa abalala advice, waliwo ekiseera bw'otuuka nawe n'owulira nga obugumiikiriza bukuweddeko. Kati akuli awo ebbali yekka yasobola okukugamba nti gundi wano weetaaga okubeera omugumiikiriza kubanga ebigezo bya Allah binene ate tebiggwaayo. Yatugamba nti nno tuli mu nsi muno kugezesebwa, ajja tugezesa nti waliwo ekiseera we kijja otuuka ng'ekigezo naawe kikuzitoyeeko, naye akuli ku mabbali yajja okugamba nti gundi gumiikiriza eri ekyo kyonna ky'obadde ogenda okola ekitali kya mu busiraamu. Ate naawe beera mukubiriza eri abalala babeere abagumiikiriza. Ekitegeera? Olaba nga musiraamu munno mu butuufu asebengerera because tukkirize nti nno waliwo ekiseera we kituuka nga naawe olaba munno ali misguided. Ng'olaba musiraamu munno asebengerera, beerawo osobole okubeera ng'omu-encouraginga, asobole okubeera ng'akola ki? Agumiikiriza. Naddala mu kaseera kano kankyogereko, Allah yasinga okumanya. Tulaba baganda baffe abavudde mu busiraamu nti bafunye ebigezo ebiyitirivu eby'amaanyi ne bibaleetera okuva mu busiraamu ne bagenda mu madiini amalala. Olina kugamba oyo mutemeko, oyo mwesaleko. Okitegeera? In actual sense, nze ndaba gwe ng'omusiraamu eyategeera Allah wo, osobola okuyimirirawo n'omanya nti nno ono omuntu ali misguided because abantu bawaba n'alowooza nti nno kyakoze kyekituufu naye nga mu butuufu shaitaani yeekoze eki? Emuwabizza. Therefore gwe ng'omusiraamu eyategeera obusiraamu bwo, kano ke kaseera we weetaagira okuvaayo okukola ennyo okulaba nga ate ozzaamu musiraamu munno amaanyi n'okumuencourage abeere ng'agumiikiriza embeera yonna gy'ayitamu, Allah ajja kubeera nga amuwa obuwanguzi. Ontegeera? Inshallah ta'ala. So eyo ye framework y'omusiraamu. Allah atugambye nti okuleka abo abanaakola ebyo ebina be bajja okubeera abawanguzi mu maaso ga Allah.
bagenda okuwejjana nti ajja kusukwizinga obulamu bwo alabe nga mulimu akavaamu nga si bukalu. Ontegeera oli mu abo abawanguzi maaso ga Allah. Tusabe Allah atuteeke mu abo abanaatuuka maaso ge nga bawanguzi era atuwe ejjana ey'olubeerera. In summary, nti obusiraamu butambulira ku bintu 4. Omusiraamu kasita obyekwatako n'obitambulirako maaso ga Allah ogenda kubeera successful era n'ejjana ajja kugikuwa oba ojja kugifuna. Ate we binaakulema okutambulirako maaso ga Allah ogenda kuba mwabo abafiirizibwa obulamu bwabwe bwonna, nti obulamu bwonna bwe yakuwa obuwangaazi bwo tolina kyobufunyeemu maaso ga Allah. Subhanallah. Tusabe Allah atuteeke mu abo abeenywereza ku busiraamu, abatambulira ku busiraamu, banaalaga amazima ate ne tuganywererako ne tusobola okubeera nga tumutuukako nga tuli bawanguzi, ate atutaase okubeera mu abo abazibe b'amaaso ababulankanidde mu birungi eby'edduniya ne batasobola kufunamu mu bulamu obw'oluvannyuma mpeera yonna, wabula ne babeera nga bali mu kwejjusa. A'udhu billahi minash shaitaani rrajim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.